tayinza kunsiibula kubanga amanyi kyenzikiririzaamu. Amanyi nti nkimanyi. Akimanyi nti nkimanyi nti Honorable Kyazike yamukoze eki, Eva Kyazike yamuwangudde. Era akimanyi Sauda tinze Zahara kubanga mmanyi aninanye nnyo n'ategeera nnyo. Amanyi nti Zahara omuntu alina umbrella gwe ngenda okutambula naye. Sifaayo ani agirina kyekibaddewo alina umbrella gwe ngenda okukola ki gwe ngenda okutambula naye. Kakati nabadde njagala kumwebaza. Mugambe webale nnyo okusirika kubanga namugamba ebigambo bino nti asirise mu nsi nolakola ki teyejjusa anjigiddeko ebintu bingi. Kyokka mbadde sinaana kulowooza kugenda kumwebaza nga ndaba amawulire olwaleero. Kinkoze bubi kinsudde wala naye mmanyi tekiri leeti. Tukyasobola okwogera ne Sauda Madada. Because be bantu ensi be badde tunula negamba nti wa NUP. Munange nno bo tebannakimanya dokita. Naye mubeere wano mubasomese. Kimenya. Ne bw'oba gwe obadde oyambala bendera NUP ku mutwe bw'oti. Kigenda kukumenya nga abantu bagamba nti olina akabonero kalala. Oyingidde mu kibiina ekirala. Munange kigenda kukumenya. Ekisooka tugenda kulumagana. Tunuliramu ng'oli speaker ng'otuuse Bone Java ng'olina okubagana ne Bone because Bone okuyita walina okuba ku speaker. Alina okunkubayokko. Ng'ogenze wa Kyazike oli mu kuba Sauda Madada. Oshageera kati ngende wa Kyazike nkube Sauda Madada. Kwa kigenda okubaawo. Nyinza obutamwogerako. Naye kigenda kola ki kujja kubanga ngenda mpaana ebirungi bya NUP. Oshageera nga sikyajjukira birungi byani bya Sauda Madada kubanga Sauda naye agenda kuba alina gwakola ki gwawaanira ebirungi. Kati anti awo wali obuzibu. Ogenda kuwaana president ku makya, president olw'eggulo agende ku Rwale mu Kampala Central yayogera ebigambo by'alina okukola ki okwogera. Togenda kunyiga olowooza. Ogenda kunyiga. So nze ndowooza. Nze mbuulira bubuulizi bantu nti nagwako. Naye munange mu by'obufuzi n'obukulembeze obudde budduka nnyo. Emyaka ena mitono nnyo mu bukulembeze. Yes, kasandi naye wano. Era bino ebigambo akimanyi ne mu office byembeera mbagamba. Emyaka ena mitono nnyo. Tetuli bakulu. Tetukaddiye. Tukuze, tukoota. Buganda weeri, Uganda weeri, ebyobufuzi bikyaliwo, obukulembeze tukyabwagala. Tetunakutuuka ku ekyo tukola ki kye twagala. So mbagamba independent kintu kinene. Ekisooka ekibiina ky'obadde owaana oteekwa okukivuma oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Ekyokubiri nakyemalira abawala na NUP bonna balina okukunoonya bajje bakuteekemu ebigambo byotayagala kwogera ku Zahara byotayagala kwagala ku mukama wo naye ng'olina obikola ki okubyogera kubanga naawe olowooza nti ekikuyisaawo naye nga nkugamba abantu bagenda kutuuka okutiikinga dokita batiikinge manvuuli bamale bawete mukoona bagambe munange nkulonze omubuuze ntanze nonze manvuuli si mwaba manvuuli nti ye nze gye nnonze odde mu buliri bwo kusaawa 8 ku 8 ogw'okuma emisana webake okaabe okkirize nti bakoze eki bampangudde zigenda yo saa 11 nga buli box bakuvuunize naye nga abantu bagenda kujjawo bagambe ffe twamaze okulonda tanti twaloze manvuuli. Mukyala Zahara Lwirika yakoze kituufu okwefuulira Sauda Madada. Okwefuulira okwo omuntu amubeereddewo nedda ssebo okugoba yamugobye teyeefudde okwefuula n'okugoba waliwo enjawulo. Teyamwefuulidde yagobye mugobe. Ate yabadde mutuufu 100% n'ekibiina kyabadde mutuufu obutamuwa kaadi. Watosobola kuba nti modo ya NUP onakuba Sauda Madada kyobona nti aba independent abasinga baba state agent government yebe batumye era buli gwola banje independent aba mukozi wa Museveni. Kizibu nnyo omuntu okujja independent nga ze independent baba bakozi ba Museveni.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Omukyala yankubidde ali mu UK nga nsaba essimu ennamba ya Hajiwo. Haji aliwo yenna? Haji Mukiibi. Haji Mukiibi. Ne muga sigimanyi. Nenjaga mbona nkyaza yagimanyi. Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Kale ngenda kugikuwa nga tuvudde wano. Bambi omukyala ali mu UK. Mukwano gwange ennyo. Yansabye ennamba yagiwo. Haji Mukiibi. By the way, Haji Mukiibi asoma dduwa. Asoma dduwa abantu abalina ebizibu eby'enjawulo. Wali nnyo mu kusomezebwa kwonna kw'oyitamu. Agamba nti mukubireko ku ssimu muwayemuko ku mboozi ne Haji Mukiibi. Ensonga zasinga okutegeera za ssaala dduwa. Era agamba nti gwalina okusomezebwa okw'enjawulo ebyefuna tebitambula bulungi, emirimu gitataagana, amaka tegayimiridde bulungi, olina byagala okutunda biganye, olina okusoberwa buli ngeri yonna ku bizibu byonna. Haji Mukiibi mukubireko musome dduwa, byonna bijja kuba bitambula bulungi nnyo. So Haji Mukiibi ojja kumukubirako ku 0752 070883 njiddamu 0752 070883 0752 070883 ye Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Enamba yeeyo ndakugikuwa musindikire. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege gwe watulaba ku emboozi mu UG, weebale nnyo weebalire ddala okutulaba yonna gy'osinziira. Ndi wano nze Geoffrey Mayanja ndi ne New Isima Lubega Ekibibi. Yatusuubiza nti omwaka guno 2025 2026 n'okweyongerayo mukambwe ennyo naddala ku muntu ey'ekika mu kkubo lya Kyagulanyi. Agamba nti awowo tasaagirawo, so n'olw'ensonga eyo tuzze tuwayemuko ku mboozi ne New Isima Lubega Ekibibi. Soko nzikirize akubuzeeko tutandikirawo. Isima nsanyusa okulaba. Kale ssebo. Nange nsanyusa okusanga. Ssebo. Bitambula bitya? Bwe bityo. Mwana yakusaza akaviiri wangu wamutendeka. Anti ndi kafulu. Yes. Ndi kafulu. Era abaana nze mbeetendekera. Ne saluuni nina. Nazzaawo saluuni. Abakungu ba gavumenti obasala abakungu abali mu gavumenti n'abali mu opposition. Business toyawula tuba twagala ssente. Tolaba nti saagala mwami Museveni naye najja ngu musala. Omugamba tekawo kiwalaata. Lwakuba mulumya. Musaza mashini. Abantu nabo tugikola. Nemuluma amannyo. Bw'otuka kumusaamu spirit. Muteekamu mungi. Nyinza omuteekamu mungi. Naga wacha. Nagenda okusala enviiri. Zino zensaza omulundi guno. Kati omanye ebiseera ebisinga manyi okusumagiramuko nga bansala. Kati omwana abansala nsumagira. Naye ekyansisimula yanteekamu obuntu nga bubalagala nga si spiriti. Yangamba si spiriti. Yangamba mu buntu bwe yanteekamu naye bannanga bano abaana beeyitiriza abasaaluuni. Obuntu bwe yanteekamu mbu nga bugoba situka mu mutwe. Kale naabunteekamu kati ne mmubuuza nze sina situka mu mutwe onteekamu oti ebintu ebibalagala bwe bityo. Baninga kabalagala ne kamalako emirembe. Ninga tiyali spirit kali kabalagala ojja kanoonyerezaako. Sikategeera kuba ndudde mu saaluuni naye sikategeeraako. Sikategeera. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo. Pozi mmwe. Yali nniimu. Si nniimu.
omuntu bwali mu kacupa bwali mu kacupa nga bwa yero w'amazzi nga bwa yero ow'amazzi naye nga balagala okufata bumanyi nniimu n'enniimu nne balagala muyinza okulowooza bakwiridde asidi okumanya nga bwambalagala natuuka newaka nenaaba mu mutwe kubanga bwe bamala okunsala ne mmala essaawa eziwera ddala nga 5 nga sinadda waka nenzira ewaka naye natuuka okunaaba mu mutwe nga gumbalagala nayiwamu amazzi ne gumbalagala mulenzi oba yanteeka mu biki kizibu oba yali nniimu neddayi abalagala dayi nayinza n'okutta dayi ne bakusala akashawulini nganze ne bakuteekako ddayi oyinza n'okufa n'olajja ne jjajjawo yasooka kabuli owaaye nga tuvuddeyo eyo mukama wo munno Zaala Lwirika yamaze dda okufummuula omukyala Sauda Madada oluvannyuma lwa Sauda Madada okusala eddiiro omukyala yavuddeyo Zaala Lwirika n'agamba nti mbadde njogeranga naye era nga mukubiriza obugumiikiriza naye alabika nga yitiyasobodde kugumiikiriza n'ava nayawukana ku nteekateeka z'ekibiina ekya NUP so bingi byayogedde awo okusinziira nga bw'olabye Katambya oba bw'ogenda okukalaba bingi byayogedde awo n'agamba nti baana njogera nabo wegaba bugumiikiriza kati ova otya mu kibiina olw'ensonga bw'ogamba nti govudde ogoze independent ate osigadde oli muna NUP nga tujja tuka wano mu campaign Kyagulanyi ajje kulaala ya opponent wono gwe bawa kaadi nti byonna byanayogera tebiyinza kusanyusa ggwe era biba bijja kuba bikuba ggwe yo kuyisaawo ki gwe bawa kaadi kakale ate ogamba otya ate onaasigala nti ate ng'omugondera nti n'obona bw'ofunye buwanguzi ojja butwalira ye n'ebifaananako ng'ebyo so nalabika nga oba oli awo nti amwawukanyeko mu kiseera kino Zaala Lwirika era kituufu nnyo neebaza nnyo Zaala Lwirika kiyakoze nange kyenaalikoze Sauda Madada tabadde wa Nuupu ne banne bonna bwe batyo gavumenti eno oba nakyogera ku mukutu gwo guno oba nakyogera gwani gavumenti eno yasindika ba state agent bangi nnyo mu Nuupu era buli omu kati gwolaba yeecwacwana ali ku accountability nakubalaga nti mwalabye kye nabakoze ate nkyabavuma mu nnyongere tosobola kubanga oli wa Nuupu Sauda Madada ensi yali temumanyi Sauda Madada agaggawadde lwa Nuupu Sauda Madada agaggawadde mugagga afunye sente mu Nuupu bakansala bafuna sente mpitirivu nnyo bafuna ne zilooni za buwumbi na buwumbi tabadde kansala abadde kansala ntabadde taliiyo si kansala abadde mulundi gwogusoose okujja okwesimbawo nedda Sauda Madada tabadde nkambeeti nja kibuulirizaako tabadde nkambeeti nedda naawe tulina we tusobola okubuuza tabadde wonna gwosobola okukubira wano atuyambeko katula ng'abadde mu lukiiko lwa KCCA nedda taliiyo ne bwe tuba tetukubye taliiyo tabaddeeyo kati ate agamba atya nti ate banyimye kaadi yange bagigabye anti ey'ekibiina kaadi y'ekibiina yagamba nti yabadde alina okugifuna okukiika Kampala Central kansala omukyala direct kansala omukyala mu lukiiko lwa KCCA mu Kampala kati abaddeyo gwe simanyi naye nga ye tabaddeeyo nga nze mbadde mulaba nnyo ku Sitewolo abadde ajjayo buzi kyemmanyi n'ekirala okubanga obadde omulaba ku Sitewolo abadde ajja mu woofiisi ya Zaala Lwirika kubanga amukolera emirimu gye kankubire ku Mukiibi opo Mukiibi kati nze kankubire gundi kubanga opo Mukiibi mu lukiiko lwa KCCA tabeerayo kankubire Tegusuulwa nga bwe tugenda mu maaso kankubire Tegusuulwa wano tabaddeeyo abazira mu lukiiko mbeerayo nnyo ate nze nga mbadde mulaba 24 hours nga beera ku KCCA mbadde mulaba abadde ajjayo obuzinga omuntu bw'onajja ate n'ensonga nti nno abadde mukwano gwa Zaala Lwirika kanso kakati waliwo kino betubuuzaako wano
ndina Isima Lubega wano mugambye ti gundi Sauda Madada gomulundi gwo gusizo kujja kusema by'obufuzi okubeera mu lukiiko naye nga ye kimulowoozesa nti abadde mu KCCA mu lukiiko lwammwe nti abaddeyo already yali akola yali personal secretary wa Zahara ng'akola mu ofisi ya Zahara nete yali council yali akola bukozi mu ofisi ya speaker kakati ni bamala ni bacyankalana nayagala okuba Zahara kumpi balwanagane kati Zahara namugoba ekyo netabeerangako tabadde council kale toyanze kati tukwataganawo ssebo nzija kale kitegedde ekintu ekyo ssebo anti mbadde mulaba nnyo ku KCCA ng'ate mulaba nnyo ne bakansala kati mbadde manyi nti kansala abadde mukwasi wansawo kati ne bw'aba nga abadde mukwasi wansawo si yagaba kaadi mu nuupu ate si ekaadi tebazeesooka bwesoosi nti eyo yange okuggyako ng'obuto bwamulemeramu ffe twabeeranga mu kyalo ekibibi emmotoka neeyitawo eŋŋumi n'enyooka eyo yange nti siiyo eyo yange dereva n'atuuka n'okutuuka eka abasanda nga tamanyi nti abaana be nalese ekibibi balwana naye nga ffe tuli mu kwekuba bikonde eyo yange nti siiyo eyo yange kati ne Sauda Madada kaadi tebazeesooka bwesoosi ekibiina kiba n'ensonga ensonga ya Zahara Luyirika okugamba nti enkolagana ye ne Sauda Madada kyekiseera okubanga oba oliawo tekyaliwo okusinziira ku Sauda Madada kye yakoze okuva kuseseetuka ku nkola z'ekibiina naye nga te bwe tudde mabega bwe tulaba nti azaamulwanira entalo ze era bwe tubala mu bantu abayiriddewo Zahara Luyirika omubiri naddala ku kifo kino ekyobwa Kampala Central Mani MP nti olaba nti yasinza okumubeererawo eyogala nti kakati ssaawa zino nti ayi kati oba ekutta ekkubo ddala Zahara abamutuufu emirundi 10 nze n'ekirala Sauda Madada mbadde simukkiririzaamu ekisooka abadde yabulwa empisa era mu kibiina ye muntu abadde atalinaamu kayisa wadde n'akatono n'aka ng'era omulaba ne bw'aba atambula sirina mpisa oliwo omuntu ne bw'aba atambula sirina mpisa ne bw'aba ayogera sirina mpisa ne bw'aba atuula sirina mpisa kati yabadde Madada abulwa empisa abadde alwanalwana ne banne avuma akola kutya kati n'ekibiina kiba tekyagala bantu ng'abo kubanga baba bakozesa erinnya ly'ekibiina obubi ate Madada nze ugaye nti abadde state agent omuntu nga tobadde state agent obanga Magala Umaru ensi yonna yali emanyi nti gwe bagenda okuwa kaadi nga naye akimanyi naye nze ekyanyamba nali ku bibuuzo byabwe era mba nkyali ku bibuuzo bwe nti bababuuza ebibuuzo twaliwo ne Saimo pulogulamu twagikolawo wa live ne ŋŋamba Saimo nti ye bonna bazzeemu ebibuuzo ne kaadi ya Nalukoola okusinza bwazzeemu ebibuuzo era ne tukolerawo ne pulogulamu nempa ne makisi ze nagabira Nalukoola ne Magala walaba omuntu ow'ekibiina bw'abeera Magala teyayomba ng'ate alina obusobozi obuyomba Magala abadde fuutu soja w'amaanyi nnyo teyalwana n'agenda ku bwa mmeeya obw'ekawempe era ne bamuggyayo Magala teyafulumiza kigambo n'eki paka bamuwadde obwa kansala Magala n'akkiriza abo abaana be bannannyini kibiina be mwoyo gwa kibiina n'ekyokulabirako nze temulaba nti mpagira nnyo Nuupu ne bamye first born wange kaadi my first born tebamuwadde kaadi naye kati ntandika okuvuma Nuupu n'okuwomula Nuupu nkyabeegayirira bampeere muwala wange kaadi
nera ne banaabaganye nja gguma. Mwakoze apiiro? Twakoze apiiro. Apiiro bwe banaagiwulira ne bamuwa nja basanyukira. Ate ne bwe munaaba munyimye kaadi nja basigalako. Tolina gy'olaga wajja. Najja kufiira ku Nuupu. Nze ne bwe munaaba mumye First Born wange kaadi nja kufa nammwe. Era temusuubirayo nti nja kuwanda omuliro. Temusuubirayo nti nja bavuma. Temusuubirayo nti nja balekulira. My First Born mwagala nnyo era mwetaaga nnyo era abadde anfaako. Ne bwe mumuma kaadi nja kunyiiga naye nja basigalamu. So omulala yalibadde ataamuuka temutegeera, muli bayaaye, muli basirusiru, mummanca my First Born wange kaadi mbalwaniridde nnyo, bangoba ne ku mulimu lwa Nuupu, sikyalina mulimu lwa Nuupu, munkoze bubi, sisobola byogera. Naye ne Madada naye yazze mu statement gye yakoze nga bakamala okumugira n'agamba nti nze Sauda Madada nzize nga independent era nsaba obuwagizi bwammwe naye nkyalimu na NUP era sijja kwogera bigambo ng'abalala bazivuddeyo ne bateekawo embeera sijja kugiteekawo naye ng'ate olwedde avudde ku nteekateeka z'ekibiina aba abuuzaabuuza taba ate abantu bafuulala nali oba naawe naye nkugamba abantu baffe abamu tebaategeera Luzungu. Kyova olaba wabangayo obutabo oba gavumenti ebubuzizza wabirangayo nairo English course kisumuluzo gulaama obutabo obwo bwayigirizanga Oluzungu nairo English course kayigirizanga nnyo Oluzungu kisumuluzo gulaama niye abantu abamu tebaasoma butabo obwo nga bwe naga nti omuntu ayinza okujja naga enforcement kyenkoze kesisi kyenkoze enforcement n'omugaye koze nti nkyentulugunyizza enkutte bubi ate oba enforcement kitegeeza kutulugunya to enforce you to enforce you kitegeeza kukaka kutulugunya ng'ate ovayo ngo gakesise enkutte bubi ereeteka okukwata bubi wabwe ekwata obulungi eba ekoze ensobi to enforce era ne bw'owulira bagenda okugoba abantu ku ttaka bagatusaba enforcement ne bw'owulira bagenda kugoba abeekalakaasi ku nguudo bagatwagala enforcement ne bw'owulira bagenda kugoba abatembeeyi ku nguudo twagala enforcement etuyambeko kati ngoga ate enforcement yenkutte bubi gwoba wasoma nairo English course oba wasoma kisumuluzo oba wasoma gulaama kuga abantu baffe bazibu independent kitegeeza kyewaggula independent kitegeeza kyewaggula kitegeeza mwonoonyi mutasiima independent kitegeeza kyewaggula mutasiima ngowooza otya nti ate ngenda kujja independent ate obuwagizi bwange mbuwe Kyagulanyi omanyi ki kyonna obuwangula bali bamuwadde kaadi ate gwaza independent owangule ebyo biba mirako kiyinza okubaawo naye nga kizze nga mirako wulidde kiba kizze nga mirako naye kyekitegeeza nti oteekwa kuwangula independent kitegeeza namwandu oba ssemwandu kitegeeza mulekwa kitegeeza kwefaayo independent gw'olina okweranga gw'olina okweronda gw'olina okwekubira kampeyini gw'olina okwekubisa ebipande gw'olina okukola kutya kyobala nti aba independent abasinga baba state agent gavumenti yeba ebatumye era buli gw'olaba nje independent aba mukozi wa Museveni kizibu nnyo omuntu okujja independent nga ze independent baba bakozi ba Museveni okumanya independent ebiina byamukyawa ne bwogenda mu kibiina era bakuzza bbali era bago yajja independent yadde ebbali ne bayita kokasi ya Nuupu era tugibeeramu
kubanga wajja independent. Wajja independent. Independence kitegeeza longoddwa. Omukozi w'ebibi. Omukozi w'ebibi. Era mpulira abantu nga benyumirira mu independent. Nenga ki bano bannabwe baali basoma bagoyanga kawunga ku ssomero. Independent ebiseera ebisinga kiba kikuvuma na buvumi. Ate abantu baffe batugyeko butamanya omuntu anajja independent togenda mu kuvuganya. Omuntu ng'onojja independent obigaanirawo byonna lumu. N'obagamba nenze sijja kujja mu kuvuganya. Naye abantu obuuza emmere gye balya ogenze mu kuvuganya ate eddakiika emu nze independent. Oba okoma mu P2B tukoye ba P2B. Ekyakutwala mu kuvuganya kiki? Gwe langirirawo before. Era nze nyumirwa nnyo omuntu ajja naga sijja kgenda mu kuvuganya. Nze ngenda kujja independent. Omulundi gumu nososoze mu kuvuganya ogudde ntate nzija independent. Tukuyita lubyanza. Gwoba lubyanza. Toyina stage. Toyina kaadi ya boda. Toyina nanyini pichi. Obanga bano kati gwe omusazi w'enviiri obanga bano abati nga talina waakolera ng'ajja nagamba munempa ku ntebe nsaliro kasitoma wange ŋŋende. Abo balubyanza. Abo balubyanza. Toyina identity card. Toyina stage kwokolera. Pichi siyo bakuwamu genda balubyanza kyova abakola effujjo. Bawemula bayita ku pavement bakoona abaana batomera emmotoka. Lubyanza emirimu gya lubyanza gyegyo kuwemula kola fujjo kuyita ku pavement kuyita ku bitaala kuyita ku zebula crossing. Era lubyanza omulaba munne n'ayimirira lubyanza n'ayitawo emisinde. Kati ensi ekoyeba lubyanza mu byobufuzi. Kati madada kyagamba bw'obanga osazeewo okulya ennyama enkaafu ne supu muwuutiremu. Siga nti kandyemu bifi supu muleke. Bw'osalawo okulya ennyama enkaafu ne supu muwuutiremu. Sibyegamba nali kale kati kamputeko supu ebifi kambireke era oba osigadde kyekimu. Astagafulullahi enkoko musiraamu si yagisaze. Uwulidde enkoko girye ne supu muwuutiremu. Ate lwaki ojjamu ekifi esupu omuleke. Kati bw'osalangawo okulya ennyama enkaafu ne supu muwuutiremu. Kati lubya gundi tolina by'otugamba nti oli muwagizi wa Kyagulanyi. Ekibiina kigamba ki? Nze nina amaanyi mu byobufuzi. Nina midiya mu byobufuzi. Nsobola okweyogerera. Nenagambye muwala wange tukole apiiru. Apiiru ne bana abagiganye tuula. Nze nakuleeta mu byobufuzi. Nze nakuzaala. Nze nakuleeta mu byobufuzi. Gumiikiriza you wait. Era ndi mukwegayirira bakungu mu Nuupu. Ndi mukwegayirira sijja kwekaza. Ndi mukwegayirira. Abakulu bazza mu busonda. Era mu Nuupu nzunganga musawo Muganda. Okirya bw'oyambuka bw'otomera woofiisi eno bw'otomere oli Ssaabakunzi mukulu wa Bibu Buwembu aba asala bw'ati n'omulengera n'odduka emisinde nagamba kanzije awo nengendo wawayiswa nenva owawayiswa nengendo wa sekretary general nenva wa sekretary nengendo era bwe mbeera ku Nuupu mbanga agudde eddalu buli woofiisi nzungamu nzunge lwa mwana. Woofiisi ozunga mu nzunge. Maama nabadde ku Nuupu nguga ngudde eddalu. Gundi yanyanyiriza SG. SG bwe yanyanyiriza naye nziruka olwalibye wayiswa ne mugamba. Olwalabye Aisha Kabanda ne mugamba. Olwamaze Aisha Kabanda nengenda ku Loopu. Nengenda ku ambasada wa Firebase.
na ambassador Firebase wa mutuseko namutuse kyenaguddeko akoleki ngoto bine kadi ya mulawo nalumbye Firebase nengenda ku sentamu aliawo akuma SG nemukoze nengenda ku nobati muyambi w'SG obudde buli gwenda bankoze ntya yotobera butobezi buli omu onoja buyambi gulaba nagenze ku Firebase ambassador wa Firebase ne Numbasika bana babera Getman wabera abavubuka babiri nembaga nkoze nsaze magezi ki kyenaguddeko kyenaguddeko ngo okuzaala kumpuuba kyenaguddeko ng'okuzaala kumpuuba era enkyanzirayo olidde era otuuka ku Nuupu osibyo kya ssebo obulungi osibyo kya ondabidde ku SG osibyo kya nnyabo obulungi osibyo ondabidde ku Mufumbira lwaki tutononya bakakiko kabyakulonda abo bo bantama ononya bakulu abo abakakiko kabyokulonda be baleese emivuyo gino olidde bakoze mu butuufu bwabyo ng'enkola y'ebintu baleese nnyo emivuyo so embeera bwetyo bweri so kituufu nnyo kyogamba nti nno mukyala Zahara Lwirika yakoze kituufu okwefuulira Sauda Madada okwefuulira okwo omuntu amubeereddewo nedda ssebo okugoba wadde nze sikkaanya na Sauda Madada niye wabanga amwefuulidde nedda ssebo gweoyogera ekyo lwakuba oli w'amalende tokikola bambi nedda ssebo gweoli w'amalende yamugobye teyeefudde okwefuula n'okugoba waliwo enjawulo teyamwefuulidde yagobye mugobe ate yabadde mutuufu 100% n'ekibiina kyabadde mutuufu obutamuwa kaadi watosobola kuba nti modo ya Nuupu onakuba Sauda Madada ekyo kibiina kyafuuka ky'amaanyi kyafuuka kya buvunaanyizibwa ate ekibiina muleke kulowooza nti buli akoledde ekibiina ateekwa okufuna kaadi bayinza okuwa kaadi nga tolina kyokoledde ekibiina naye ng'ekibiina kirina bye kikusuubiramu gwe kyogamba ku Nalukola ne Umaru ani yali asinze okukolera ekibiina Umaru kuba Nalukola yali yakajja ate Umaru bamusibako Umaru bamuteekako mu safe house ne ekibiina kikuwa kaadi nga kirina bye kikusuubiramu ebisinga ku ono Nalukola ayogera bulungi Nalukola atunula bulungi Nalukola ateesa bulungi Nalukola esenior lawyer katosoba kusubwa factor zonna za Nalukola he's a senior lawyer nonti kyakayiga ne a senior lawyer katosoba kusubwa factor za Nalukola he's a good debater a good counsel ni muleke gamba nkoleredde nnyo ekibiina yes si buli akaaba nti alumiddwa nnyo omugenzi ate ekibiina si mmere yalumbe nti n'ataakaaba anaalya emmere yalumbe oba wakaaba oba tewakaaba olya muleke kufuula bibiina bya bufuzi nti mmere yalumbe n'ataakaaba ajja kulya ebibiina mu biwa ebitiibwa ate muleke kutunuulira Nuupu yekka amaziga gabaddeko ne mu gavumenti gwolaba mu gavumenti baatawaanyiza omugenzi aliwa omugenzi ne bamusimbako omuntu omugenzi ne bamubba obululu bwe omugenzi ne bagana omukwatibwa ekisa
omugenzi ne bamumma ekifo gwolaba gavumenti egaana okukwatibwa ekisa omugenzi nga bw'atunula n'ogaana okukwatibwa ekisa ku mugenzi gweoyinza okutunula Kadaga nga bw'atunula n'otomuwa kaadi Kadaga mulamu Sebola okuba yatawanyizibwamu mu mbeera y'ebyobulamu naawe nga bakuyisa abalamu otwala Kadaga kugwe ne Kadaga ani asinga obulamu babayisi ku mama waife ne kugwe ne Kadaga ani asinga obulamu niyo omukazi mmwe mwamulwaza ne muganya omusaasira abaali badde bamusaasira ne mumuwa obuwanguzi abaali badde bamusaasa ne mumwebaza abaali badde bamusaasa ne mumusiima abaali badde bamusaasa ne mugamba genda mirembe ne gwolaba bakyunyizza omugenzi bajonkedde omugenzi gwe bwabeera Kadaga oyinza omumma kyayagala Kadaga takyetaaga musajja Kadaga takyetaaga maali Kadaga takyayoya kwepiikya ulidde kati Kadaga atakyalina kyayoya lwaki omumma obuwanguzi muwa obuwanguzi agende mirembe anti n'ekibiina kati nga bwolaba nti sekeye NRM era yeetaaga abantu abagumu abantu abalina ebirowoozo ng'omuntu ajja kutuula awo aleme kusumagira busumagizi nga olukiiko lugenda mu maaso yeetaaga abantu abagumu kati nga bwolaba alitamu kati ogamba Kadaga si mugumu oyokedde wano n'ogamba nti nze naye bwe batusimba wali ani mulamu ennyo ekitegeeza Kadaga embeera y'obulamu bwe si nnungi kati museeke beetaaga omuntu twabadde mu mpaka z'abalwadde nti twabadde tulonda abalwadde n'abalamu lwaki temwamuwadde kyogaa Kadaga yabasingamu obukulu mu babadde awo babayise banne njala tugende nedda Kadaga yasinga Mwami Museveni obukulu Kadaga yasinga Moses Ali obukulu olabona yeekomba n'akola bw'ati neyeemoola n'answankula n'akola kutya mwamuwa ekifo lwaki mwakiwadde Kadaga oli yeekomba n'akola kutya n'ayayuuya n'akola kutya Moses Ali lumu ali erya bagenda mukwata nga atandise kweruma era Moses Ali batamugenderera lumu bajja mukwata nga yeeruma nga yeerya nga yerumyeko ekifi Moses Ali ajja kulaba omukono gwaguyita ennyama agukwata agulume bw'ati naye nga mwamuwa ekifo kyogaga Kadaga mukulu nnyo ku Moses Ali mwayagadde kunafuya basoga mwayagadde kujooga basoga ate n'abasoga ne banyiiza era nakyayo abasoga era omusoga bwonsanga neesega obakyayira bwere tebana ttabbu bakoze eki Among ewaabwe Teeso Kadaga obwedde afuna 0-0 Among eteeso ewaabwe Kadaga obwedde afuna 0-0 naye ate Among bwe yatuuse mu busoga obwedde afunayo 3-4 lwaki n'Among teyafunye 0-0 ebusoga bwe nkugamba nti nakyaye nnyo abasoga ng'onyiigira era nakyaye omusoga oba nabo bakiraba ntakyasobola akooye ng'akooye atya Moses Ali nga tebakiraba Mwami Museveni nga tebakiraba kyoga Kadaga yasinga Mwami Museveni obukulu gwomanyi emyaka Mwami Museveni gy'alina alina 12 tweyanzizza nnyo tweyanzeke katugende mu palamenti mu palamenti omukulu Mwami Mpuuga yawanise omukono n'ayimuka sipiika ng'amuwadde olukusa n'amugamba nti nnyabo sipiika lwaki nze nga Honorable Mpuuga full president nze president w'omuti
Democratic Front lwaki parliament ekyambalango wa NUP ate nga olwedde zinakwatamu ebyange nenkola ekibiina ekyange ndi full president naye parliament enemezaamu okubanga yembalira ate mu NUP so nga kyasaba parliament tereze ekintu ekyo obula speaker n'amugamba nti ffe tubadde obuuli awo badde okyabalibwa mu mmotoka eyakuleeta mmotoka eyamuleeta kitegeeza nti ye NUP mutubadde tukyakubalira newankubadde nti ate 2026 olabika nga ojja kubeera ng'onywerera mu kiki ekyomuti so bw'atyo naye ate n'agezako atera okuddamu sipiika ng'agamba nti sipiika ensonga enkulu agizzemu ng'ey'olusaagiriro ye kyadagezako okutegeeza mwami Mpuuga okitegeera kigaa nti mmotoka gye wajjiramu ffe gye tubadde tumanyi ate kakati eyo gy'olimu gye wagendamu ennaku zino ffe tulinga abagibala 226 nebala bwe bityo naye n'abagamba bakitereeze abavunaanyizibwa sipiika naye ng'alabika kimunyiiza kati okumubaliramu NUP naye Mpuuga adayinga enviiri ze kudayinga enviiri ate kikwataganirawo n'ebyembi anti amaanyi gonna agatadde ku kudayinga nviiri adayinga enviiri ze Mpuuga oba oyagala oba tokyayagala ojja kumala kwata kitabo ogende nti ayi Mpuuga Mafayasi ayali 5 kati ndi waaki ndi w'omuti ate ogwo omuti njagala bagukubise obululu hulidde 26 amala kutuuka amala kutuuka n'ebitabo byonna era amanya gonna akyali wa Nuupu 26 amala kutuuka ne kati Mpuuga mu bizibu byonna ebiruma bannayuganda kansa afuuse kansa enguudo zifuuse enguudo Masaka twerekizaazo ku high court ze zisinga obukyafu Masaka gy'ova omusolo guli Masaka kasasiro ku nguudo musufu juzi nali nve Masaka mu Nnyendo wajjudde kasasiro ajjudde mu kibuga Masaka kasasiro yakwaniriza olidde kati mu bizibu ebyo byonna ekyo gwe bagenda Nuupu ekwagala nnyo n'abanuupu bakuyinza ebuyinza kuba bo bategeera okukusingako balinda 26 gwagenze mu bizibu byonna ebiruma bannayuganda kati abaana baddeyo okusoma abantu balina fees toyize Masaka ku high court zezisinga obukyafu mu Nnyendo kasasiro ajjudde ebibangirizi mu Nnyendo ne ku Masaka osimanya luguudo kyawo ng'ogenda okutuuka ku Ambias wajjudde ebibangirizi omuddo gumeze n'ebibangirizi byagala kubako bibaati oba bakake bannyini byo babizimbemu oba oyingira Masaka osanga nsiko ebyo ebibangirizi by'abantu KCCA bakake babizimbemu oba babipangise ebizibu byonna ebiruma Masaka n'Ennyendo Mukungwe wagenza okulabayo nga ekyokujja mu Nuupu kyekikulu ye Nuupu ekwagala nnyo yekuwona buwonyi era yakwegobera kati gwe tosobola kugumiikiriza myezi gisigaddeyo kati Mpuuga alya mmere ki kyova nze nga nti Mpuuga mulekere eddayiwe adayinga enviiri ze waliwo eyaŋŋambye awo nti mwami Mpuuga yagenda okufuka lopu nga NUP kati commissioner era MP yamusemba MP NUP neyagala emugjeyo ngende gwe yagala okuteekayo mwami Mpuuga n'agaanirayo nga yambibwako palamenti kati ng'onaagamba nti lwakyalumwa nnyo okubeera nga palamenti emuyita NUP ate n'abanga ate bwe bali bamugjayo NUP nga bagala takyali waffe nga bamugjayo ate lwaki yakaayana okusigalayo nga gamba NUP tena buyinza bumugjayo wadde ye yamuteekayo anti kyenkuga nti emmere gyalya mugizire oyo Mpuuga takola nnyo supermarket ne supermarket ze musaana ne muzizira obwengidde bizinesi y'omuntu mugende muwagire omuntu nga tumwebaza ki kati wenga nti Mpuuga amaanyi gonna gamalire mu ddaayi gwe ddaayi nga tuviiri two ebirabireke Nuupu yali ekujjayo nga teyagala weefaananyize Nuupu teyagala weerimbike mu Nuupu wagaana
kuba bali abakuteekayo abakuwa ssente ne bakulemesaayo ate kati dakiika emu ogalwa kimu balya ku Nuupu kati olya mmere ki era nze Mpuuga omusanga mu restaurant siddamu giryamu ne musanga mu restaurant ng'agifuluma siddamu giryamu manya eri restaurant efumba emmere enfu nedda nze Mpuuga ne musanga mu restaurant mu Kampala ng'agifuluma siddamu giryamu manya restaurant egaba emmere embi era nze kendisanga Mpuuga mu restaurant yonna sigenda kuddamu giryamu omusajja mukulu ku myaka gy'olina n'ebitiibwa by'olina n'obuyigize bw'olina n'ekyo n'otokimanya ojja tukwa n'okusaba obuyigirize bwo tulabe oba bwa ddala ali lwakuba tugenda mu kulonda twali musabye obuyigirize bwe n'abutuwa naye musajja muyivu alina zi degree musajja looya aze yesimbawo emirundi egy'enjawulo yawoza ogwa Segirinya n'ava mugunde nabajja Alan Sewanyana ne babajjayo mu kooti mu mukomere Masaka tuyogera ebintu ebikuswaza Mpuuga yawusa ogwa Segirinya agamba ye yaguwoza agamba oba yaguwoza Mpuuga atasobola nakwoza musango gwa nkoko ng'oli munna amubbyeko enkoko n'obwalooya bwalaba era kyoba nabugaana muwala wange n'obwalooya bwalaba Mpuuga atasobola kwoza wadde musango gwa nkoko nti n'elooya atasobola nakulaba bino nti n'elooya naye bagamba nti Mpuuga omuwalana nti lwakuba yakulemesa okusoma obwa yinginiya nti kimukuwalanya empalana yakukuva dda yakumugugu bikolwa bye bikolwa bye obwa yinginya ne bwe mba mbwagala nzamu nenso amanyi kyo bakati nsoma amanyi kyo banaddeyo nensoma ndi ku bwa yinginyaling Mpuuga bikolwa bye aswaza Obuganda aswaza Engabi aswaza Mukungwe poza bayitayo Nyendo Mukungwe nalaba ekabalagala gye twazika Segirinya luguudo lwa ttaka enfufu ebatta nalaba Kasaawe gye yali ategese omukolo wafaanana bubi ebyo byonna tasobola binyegako tomanyi yali akiikira ne bwebazika Segirinya oluguudo okuva bayitawo Kaddugala okuva e Kaddugala paka gye twazika Segirinya oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinga ng'oluguudo gye twazika Segirinya abakuvumye ennyo naye Mpuuga agenza okulaba nga ebyo si bizibu enfufu yatukuba twanaba emirundi 3 ebinnya byatugunda naye agenza okulaba nga si bizibu kati emugaa nti nze bwe nsanga Mpuuga ng'afuluma mu restaurant siddamu giryamu manya emmere ya wano nfu yebuzaabuza Mpuuga manya nfu yebuzaabuza Mpuuga siddamu giryamu kale ebyo nga tubitadde ku mabbali mukwano go Derrick Nyeko yamaze dde okusuulawo naga nti ku kifo kyange ekyobaka bwa Parliament sijja kudda era 2026 tetumusubira ku baloti yonna Nyeko abadde musajja wa mbaka Parliament owa NUP mpozi ye Makindye East yes Makindye East Nyeko nyinza omwebaza engeri gyali Nyeko kubanga agamawanga ago tegatera kukola double standard Nyeko nyinza omwebaza wano mu Buganda wosanga basenkubuge yava ku Radio Simba n'agamba tagenda kuddayo kukola bya kumpewo ate n'agenda ku Soroti wosanga Bashiri Kazibwe yava ku Palo FM n'agamba nkomye okukola ku zi radio ate n'agenda ku Bukedde okiwulire kye nkugambye wano mu Buganda wosanga basenkubuge
n'agamba sigenda kudda okukola ku radio nsiibudde era mbasiibudde ngenze kakuwummula ate mu myezi 2 n'omusanga ku Soloti FM usanga Bashiri Kazibwe yasookera ku Voice of Africa najja ku Para Africa bw'ava ku Para FM n'atuuza olukiiko lw'abamawulire n'agamba awummudde ebya radio tagenda kudda okukola ku radio n'emu waayite omwezi ogwo ate n'agenda ku Bukedde naye banyeeko bwe boogera ebintu baba babyogedde nyeeko mwebaza bw'aba tanswaze ne wonoonswaliza nja kukomawo nkusesebbule nyeeko nkwebaza ne wonswaliza nja kukomawo nkusesebbule twagala abantu nga banyeeko twagala abantu nga bawalukagga walukagga yagamba abantu b'ensangi nti njagala onule wanu taamu njagala onule wanu taamu ekisanja kimu kyokka era abantu b'ensangi bagamba walukagga alimba walukagga alimba walukagga n'abaga njagala onule wanu taamu njagala onule wanu taamu era taamu ye bweweddeko n'agamba nze nasaba ekisanja kimu twagala Mandela style Mandela alina obusobozi n'obufuga emyaka 4 era abantu baakaaba amaziga mu South Africa n'ekibiina kye ne kikaaba amaziga ne mukyala we ne batuuka n'okwawukana ng'omukazi amugaddeyo ofuuke pulezidenti ye n'agaana katwagala abantu batuddize Mandela style bw'aba nyeeko gy'akopye tukimwebaza n'abalala bakikoppe ate nyeeko ekingumizza talinga nga baana ba wano n'ayogera ekigambo myezi 2 n'ayogera birala waliwo abagambyeko awo nti oba waliwo enteekateeka ak'omulundi guno egenda mu maaso kubanga yabadde yeesimbyewo ne Moshi Mr. Moshi omumanyi Moshi ali mu KCCA yali munnamawulire nga yakolako ku Galaxy okwo yakolako bane ku Spark TV ku Spark TV so kati ali mu KCCA era Makindye West direct councillor naye yajja nalaga interest y'okwesimbawo ku kifo kya nnyeko naye kati ate olwamaze neyejjulula n'addayo ne bamuze mu kanso kati ade yakaddayo ate ono n'alikulira kati ekibuuzo kiri nti kubanga waliwo abagamba nti oba oliawo bagala kuleta mukamozaala luyirika awo oba mulya ennyama bamugye wali eri kubanga waliwo mulya ennyama waliwo incumbent alanisa wannyana waliwo n'omuvuka wo bamuyita Musiri David ega nti oba olwo omugo bagala okujjawo bamutwale mu West nakyo tekiba kibi nakyo tekiba nyeeko kyeyasoose okukola kya buntu bulamu kya buwulize kya kigentomani diplomasi kati nyeeko oba omunenyaki era ekifo kinaba kikalu nupu erina obuyinza bwonna okusetula omuntu eyinza n'okugamba nti Zahara ddayo wali eyinza n'okugamba nti agimulya nnyama ddayo wali eyinza n'okujja omuntu ebutambala nemugagenda wali ekibiina kisigaza obugundi ate tuleke kumanyira nnyo kibiina tuleke kumanyira nnyo nupu nupu tugiwemu akatiibwa kuba nupu ya ddembe constituency yaayo n'omubaka abadde waayo kati nupu bweba esazeewo eyinza n'okukima feibe sebinene mu UK nemuga feibe omaze ebbanga ng'oli wankyukakyuka koma mu Uganda tukuwa ekifo kino eyinza n'okukima Zibeda mu Italy ezibeda wankyukakyuka ali mu Italy eyinza n'okuleeta Farida Sali ali mu United Kingdom mu UK nupu tugirekere obudde bwayo tugirekere endowooza yaayo tugirekere amaanyi gaayo ate tuleke gimanyiira nnyo wani yasajja kulwa ate tulinde omwogezi wa nupu aveeyo atugamba ekiddako kuba erina Ssennyonyi ne Waiswa katubalinde bajje batubulira ekiddako
awo sikina mbuzibu amaanyi gonna n'obuyinza tugalekere nuupu ku kifo kya nyeko nze nyeko mwebaza naye togeza n'okola double standard tokola era toyokya woyokera wenkuweera toyokya woyokera wenkuweera tolizalinzaamu nze ku nuupu nagambye entabuka era abantu babadde bakubye gudde balyose ne bamma omwana wa Isima kaadi kyagenda okukola nuupu nze sikola abantu kye balowooza balyose ne bamma firstborn wa Isima agenda tuvumira nuupu mwaswadde nkyali ne nuupu togisesetukako nalayira kufana nuupu yes firstborn yange ekyannumye naye nkyafa ne nuupu kale musiru mugwagwa bamma nti omwana we kaadi n'asigala ng'abawagira abawe ddoozi bane simu mumpa ekyokukola simu mundagira ekyokukola bawe ddoozi nga bali bakoze bawe ddoozi bamma nti omwana wo kaadi omwana wo muleete mu PFF omwana mutwale mu bibiina ebirala namugee bwe mba nze nkuzaala tozunga omwana mutwale mu lusaniya oba si ekyo mutwale atule wansi w'omuti ate n'ebibiina byesosobola kukkiriza era n'ageza agendeyo muzaalukuka ebibiina biri bina ekiruwa n'ekiruwa omuti olusiniya ekya Stensha Mayanja n'ekyaguvumenti peni ne basi Mariamu n'ogenda mu bibiina ebyo nkuzaalukuka wulidde Mariamu ne Kamutanda Mariamu ne Kamutanda neyesoga muvumenti neyesoga omuti neyesoga olusiniya muzaalukuka wulidde ate ku PFF ninza okumukkiriza kulwaki ku PFF omukkiriza ngene walla omuganyi anti PFF erikaleko ng'omubi omweru PFF erikaleko ng'omubi omweru ne Mariamu n'ogenda ogenda mu muti ate n'ebirala kale ne Mariamu n'ogenda mu muti ekyampuuga maama we nkuzaalukuka ne nkugoba ne we bagenda okuziika naye nga tebanziikanga na Mariamu Mariamu n'agenda ku muti tosobola kumukkiriza yadde maama we Mariamu naga dadi nti ngenze mu muti muga Mariamu ne bwe banziika tojjanga ne bwe manga nfudde kugobye mu baana bange toyagala kumanya nti Mariamu agenze mu lusiniya biri ebyekisirusiru owa munyagwa nti Mariamu agenze wa Stensha Mayanja Mariamu agenze mu movement ekibiina kyenyinza okukkakkana ne mugamba Mariamu kale malaga agenda PFF yokka nesobola mukkiriza walala kale toyanziza nnyo toyanzeege katumaliza ono olunaku olwaleero mbadde ne New Isima Lubega ekibibi omukyala yankubidde ali mu UK nga nsaba essimu enamba ya Hajiwo Haji aliwo yenna Haji Mukiibi Haji Mukiibi ne muga sigimanyi naye njaga mbona nkyaza yagimanyi Haji Mukiibi omusomi w'edduwa kale ngenda kugikuwa nga tuvudde wano bambi omukyala ali mu UK mukwano gwange nnyo yansabye enamba yagiwo eyaji Mukiibi by the way Haji Mukiibi asoma dduwa abantu abalina ebizibu ebyenjawulo wali nnyo mu kusomezebwa kwonna kw'oyitamu agamba nti mukubireeko ku ssimu muwayemuko ku mboozi ne Haji Mukiibi ensonga zasinga okutegeera za saala dduwa era agamba nti gwalina okusomezebwa okwenjawulo ebyenfuna tebitambula bulungi emirimu gitataagana amaka tegayimiridde bulungi olina byagala okutunda biganye olina okusoberwa buli ngeri yonna ku bizibu byonna Haji Mukiibi mukubireko omusome edduwa byonna bijja kuba bitambula bulungi nnyo so
Haji Mukiibi ojja kumukubirako ku 0 752 7 0883 njiddamu 0752 7 0883 0752 7 0883 ye Haji Mukiibi omusomi w'edduwa enamba yeeyo ndakugikuwa omusindikire kale tweyanziza nnyo tweyanzege bannange nsaba abanuupu mbayiriddewo nnyo omubiri otambudde nnyo naye nga tegudde olubege weetolola ku kibiina oyambuka bukkirira ofiisi otomera ntomere nsaba abanuupu sibakaka sibaboggolera ate sibakyunga naye mbadde nsaba omwana wange mumuddize kaadi esibalagira ate sibatiisatiisa oba sibakangakanga naye mbadde nsaba ku lw'obulungi bwange n'obw'obulungi bwa Nuupu first born wange mumuddize kaadi ebisigadde mubindekere mumusirike mumuwe Mariam kaadi mumuddize kaadi mumusirike ebisigadde mubindekere kale katukulekerere wano tukwagaliza kaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja ambale ne New Isma lubega ekibibi tweyanziza nnyo tweyanzeege ate bwana Gerard ku kamera kale katukulekerere wano weraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 7 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.